obadde weyita get ambassador ate waliyo omwana yazze agamba ye get ambassador alien skin nanti waliyo get ambassador omuto n'omukulu kati yenza omuto nzomanyi nze byonna omuto n'omukulu kubeerako asinza amaanyi ani asinza amaanyi ogambye wabadde yani nani waliyo get ambassador omukulu naye kyakola kyamaanyi okuyamba abaana ba ghetto. Tugambe ku byokoze omwaka oguwedde nga guggwako ne guno byogenda otandikirako. Kale tubulire Muzungu oba ne ku kaapu gye tubaddeko olunaku lwa leero tunyonyolemuko kale. Nandi banyonyodde kati ngaze manyizo mbaya nandi banyonyodde kubanga nze oluzungu lwange nsobola mwenna mwenna obbatta n'ekizibu musanze wano ku kisaawe badde ku mupiira. Totambula nalwo. Musange mu free time zokusoma. Waliwo woyogerera oluzungu ne wotalwogerera. Kati wano so alwogerera ombamenya mateeka. Olulese ku ssomero. Nduleseyo mujja kusanga mu biseera. Akasawo kali tuddamu olutambuliza Kapiripiti oluzungu. Akasawo kaliyo mu mmotoka. Amanyanza Kapiripiti omubaya getambasade wabato mu getongo muto mubato omubaya omuto Kapiriyeyo kodi Santa Mananka. Owaye ngo kyanzo mupiira. Omupiira mbadde mbase. Nanti leero bo temukimanyiza nti leero ebadde Cup Uganda Hypers Kids Africa. Gwe oli mu timu ki? Nze mbadde mu Hypers yanga emumanyi. Mama tutte ekikopo. Faba kitutte. Ne bangambye obwedda bakuba engwala obwedda otema butemi bantu. Ekyo mbadde sikikola mbadde Justin wamaji batakinga kubasala shoot goal. Ekikopo mumaliriza mu kitutte. Tukitutte. Timu yo giyambye otyo okutuuka ku buwanguzi buno. Kiki okoze ekyenjawulo ky'ogamba kino? Kyenkoze ekyenjawulo ninyamba timu yange tutuuse mu penalty. Nze akubye tuyisaawo. Oyagala nnyo omupiira kitegeeza? Omupiira ngwagala nnyo. Osamba namba ki? Nze ndi namba 6. Batugambe Cup egenda kubeerangawo buli mwaka. Egenda kubeerawo buli mwaka mu mujjenga bannamawulire mwenna. So buli mwaka ojja kuba otaakinga? Buli mwaka ngenda kuba ntaakinga butaki snipers. Kati ekintu ekituuka nga oba okufunye eddiiru yakuyimba wabweru ate nga n'omupiira Cup egenda maaso ogenda kulekawo ki? Kati nga nze mmanyi siri manager ebyo manager yasobola obikolako. Owaye webale kuyimba. Mwebale kusiima. Mpulidde obubaka bw'oweereza Fresh Kid. Bonna. Newe sinze kwogera Fresh Kid. Namuyimbako just nali mutereza combination. Yaterera? Simanyi oba yaterera n'ekyo manyi yaterera. Yaluulira ky'ogamba? Yaluulira lwamutuukako. Owaye ennaku enkulu zaakusanga zitya? Ennaku enkulu zansanga neetegese nnyo kubanga nalina zisho. Eno nzirako eno satulako waka. Omwaka waguyingirawa? Omwaka naguyingirira ewaffe. Ebirungi byengufunyemu kati nganze omwana omuto ngenze improvinga okusoma kwange ngenze njiga ebintu byenjawulo bye nali simanyi kuba nze nali ghetto youth. Tuyingidde omwaka omupya nagula emmotoka empya mugimanyi bagiyitawo basi mugimanyi. Wagigula otwale tetumanyi nanti. Bagiyitawo basi era ngenda kugibalaga. Ate bizibu ki by'ogulabiddemu? Kati nganze omwana omuto bizibu ki byenyiza olabira mu mwaka? Si mwe bakuwera sasupe? Batuweramu sasupe era nga naye obimanyi ebyo bibaawo bituuka ne bigenda. Ne wamala wali wakumeka? Nze ky'oba omanya mwagala kumanya nti nali wakumeka mulinde lipooti yange ngenda gibaleetera. Subject ki gyewasinga okola obulungi? Zonna subject nazikola. Eriwo yakumega? Tewaliwo yamega nze yazimega. N'oluzungu? Byonna ndi muka nnyo tomanyi nti yenze omubaya. Bagamba oluzungu olwo lumega nnyo Kapiripiti nti oluzungu ne Kapiripiti bakwatagana. Nati ngenda nduyiga nalukuba bubi mujja bbira. Tugambe ku byokoze omwaka oguwedde nga guggwako ne guno byogenda otandikirako. Kale tubulire Muzungu oba ne ku kaapu gye tubaddeko olunaku lwa leero tunyonyolemuko kale. Nandi banyonyodde kati ngaze manyizo mbaya nandi banyonyodde kubanga nze oluzungu lwange nsobola mwenna mwenna obbatta n'ekizibu musanze wano ku kisaawe badde ku mupiira. Totambula nalwo. Musange mu free time zokusoma. Waliwo woyogerera oluzungu ne wotalwogerera. Kati wano so alwogerera ombamenya mateeka.
olulese ku ssomero nduleseeyo mujja kusanga mu biseera akasawo kali luddamu olutambuliza Kapiripiti oluzungu akasawo kaliyo mu mmotoka owaaye soko tubulireko ku tiimu zemusambye nazo zemubadde mu kompitinga nazo mwabaddewo tiimu kina tiimu kizojjukirako zenga ze tiimu zendabyeko wabaddewo tiimu zeziva ekatwe sizimanyi bulungi tiimu kijolabyemu n'ogamba ene badde kaluba tufunye ekikopo naye ene ebadde enzibu temubadde tiimu nzibu fe otumanyi kubadde kuyisa muka mu kiseero just tubadde tubasala busazi tewaliwo tiimu etulemeredde tuzikubye ne tuzikuba mu Uganda muwegomba musambi ki kuba n'abakulu abali mu Uganda Cranes nze mu Uganda omusambi gwenneegomba abasambi bangi bonna kale mbegomba atuweeyo okonti ono yera omodo wange mu kusamba omupiira ng'enamba gy'osamba naye gy'asamba musambi ki nze musambi gwenneegomba mu Uganda bamuyita Moses Waiso mumumanyi gwenneegomba asabula oyo muka nnyo kale abawagizi bagamba akagamba kasembayo musical oli kuki tusibule abawagizi bange mwena mwena ekisooka mwebale nnyo kumpagira mwebale nnyo kunjagala natadde akayimba akapya bakayita Never Give Up so ogenda ku Facebook ku Instagram ku YouTube wonna nkozesa Kapiripiti omubaaya mwebale nnyo kunjagala muziki wange mwebale nnyo mwagala mwebale nnyo muwuliriza naye nga tumaliza obadde weyita Get Ambassador ate waliyo omwana yazze agamba ye Get Ambassador alien skin nanti waliyo Get Ambassador omuto n'omukulu kati yenza omuto nzomanyi nze byonna omuto n'omukulu kubeerako asinza amaanyi ani asinza amaanyi ogambye wabadde yani nani waliyo Get Ambassador omukulu naye kyakola kyamaanyi okuyamba abaana ba ghetto big up on you kati gwaliyo omuto